kuba nagaye ne kumwanyi yalya ewa. Tomanyi nti kumwanyi eri ababaka abalya ewa? Omu bamuwa diplomatic note n'agenda breakinga barriers n'afuna stamp gye baali bamumye n'ayingira eri. Kati bw'ayingira eri agenda mu lukiiko ayimirira atandika okweyanjula, tebamusuubira, ye yasanga conference n'agigwamu n'owa kamera. Naye bana Uganda bali ebulayi abamu bavumu. Kati oyo munegadu wa kamera yali ayingira, bayingira buyingizi conference, teri amumanyi, bali ku nsonga ndala, yayagala bamukwate nti aweereze eno nti ali eri mu nkiiko. Oh my God, he was embarrassed. He was embarrassed. Kyoba omanya yali embarrassed. Finito yali embarrassed. Ayogera amanya mangi tebamumanyi. Ekitibwa kyayinza okwewa kyekyo kye twamuwa, ate abagamba nti emyezi 9 bamugoba, ate abazungu bazibu bo bakunyigamu wano. Kati oli yali akubiriza bwe yanyigamu nga Finito namugamba bla 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 bla, sirika oli mugobe wa dozi kwati situla tula. Kati ngamba omusajja ono ekimuswaza mu bantu, omuzungu wanyigamu ku simu tali nga jjajja wange eri ebusiro tanigamu, naye omuzungu ojjaba oti nti gwani nti Finito ng'anyigamu ng'akebera nga bayiwa nti ono yatwala 5, ono yenyigira mu by'emmwanyi, kasaawa zina ali mu ewa eri batwala mmwanyi azanya na bali, omuzungu akubako n'obusungu era yamusiriza. Tula twala eri obubbi bwammwe. So saagala tumenyeke n'abantu